Amawulire agava Magere mu maka g'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bizibuwaddemu kuba kizuuliddwa bwina avuddeyo nti amagye gonna agayiiriddwawo abasirikale bonna abayiiriddwa wakaawe obutamukkiriza kufuluma obutakkiriza muntu n'omu kuyingira wadde okufuluma bonna abasirikale abaliwo si bannayuganda. Kitalo anaakulembera eggwanga Uganda. Kitalo ani yatuloga bannayuganda ba wano okuba nti n'amagye agajja okukuuma abantu oba okulemeza abantu waabwe okukuuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tegenda kubaga bannayuganda. Temuli munnayuganda n'omu, bonna boogera olulimi olutategeerekeka si Luswayiri wabula ennimi ze boogera nzitomu. Kale njagala sooka olabe akatambi kano kakoleddwa okwongera okulaga bwino, okwongera okulaga obujulizi, okwongera okukakasa nti abantu bano abasirikale abali mu maka g'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine si bannansi si bannayuganda. Era twebuuza ekibuuzo, lwaki omuntu aba aleeta abatali bannayuganda basirikale ba Uganda okukuuma emirembe mu ggwanga Uganda, lwaki ate bannayuganda okukuuma bannayuganda bannaabwe? Kakodyo kyakalyawo kansuke nkuwe katambi kano Aileen ndeete bwino. Zo kwogerako tebadde mu maaso mu ggwanga, naye ndowooza bannayuganda mukakasizza ani afuga eggwanga. Kuba gwookera ku makya n'oŋŋamba nti eggwanga gw'olifuga, n'oŋŋamba nti nno oli mu ntebe mu butuufu bwabwo, ng'okimanyi bulungi nnyo nti mulimu bananyini ntebe. Mulabye bulungi nnyo olunaku lwa leero. Nze nno ŋŋenda kwogera ku katambi akamu akalabikiddwako mu maka g'omukulembeze waffe ow'ekkumiza Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era Mukama Katonda tulina omwebaza nnyo nti ate yatuwa omukulembeze omugezi ennyo, n'atuweerako ne First Lady omubuufu ate era omugezi. Baganda bange mulina ka vidiyo akamu ke mubuusiza amaaso, naye ka vidiyo kano eno kalaze nti boyo omuntu atufuga si munnayuganda. Ka vidiyo kano kalaze nti abasirikale oba abajaasi abali mu ggwanga lyaffe Uganda si bannayuganda abasinga. Mukimanyi bulungi nnyo nti omukulembeze waffe bamuwambidde ku kisaawe ne bamutuuse ewaka, naye n'abantu bennyini nnyini be batadde ewaka nti ng'abasirikale be bayiye ewaka owedda Uganda bo naye nga tabategeera, nga n'olulimi lwayogera tebalutegeera. Paka First Lady waffe Babi Maama Itungo avuddeyo n'alabisa omu ku basirikale be badiployinze ewaka. Era akatambi ako emba mukalabye bulungi nnyo, amuyise muli erinnya lye ng'erinnya lya Kinyarwanda, ate era n'ayogera naye mu lulimi Olunyarwanda. Omusajja oyo batuuse ne bawamba omukuumi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akuuma ku geeti. Naye omukulembeze waffe Uganda nabo nga tebabitegeera, nga ne byayogera tebabimanyi. Paka maama wazze n'amuyita erinnya lye mu Lunyarwanda. Omusajja oyo mumutunuulire nnyo mumwetegereze. Era maama wazze n'amugamba, n'amuyita erinnya lye n'amwogera mu Lunyarwanda. Omusajja kwe kumuddamu n'amugamba ali wano eno mu mmotoka. So kino kiraga ki? Kiraga nti abatufuga babboyi si Banyarwanda, abatufuga babboyi mu nsonyi, abatufuga babboyi Banyarwanda. Abatufuga baki? Nti n'olulimi lwe twogera abamu tebakola ki? Tebalumanyi. Kakati gwali eyo akyaganya okulwanirira omukulembeze waffe ow'ekkumi okumuteeka entebe mu ntebe, nkusaasidde nnyo.
tukwate owaffe Munnayuganda gwe tumanyi naffe tumuteeke entebe mu ntebe kubanga bano bali kulwanirira waabwe Omunyarwanda waabwe ali ku Bannayuganda abafuukidde akayinja mu ngatto. Kino kiraga bulazi nti nno we tuteerwaneko tukwate naffe Omunnayuganda owaffe tumuteeke mu ntebe. Baganda bange bakyabafuga nnyo era mbabuusa mbalabula awakana kana akatambiddayo okayitegereza okalabe. Omusajja ono abadde ku gate nga bamubuuza lwaki mukutte omwana waffe nga His Excellency ababuuza aliruda nga tebamanyi na waali nga tasobola na kumuddamu. Naye Babi Tungo Mama First Lady waze n'amusomyako erinnya ng'erinnya lya Kinyarwanda n'amugamba mu Lunyarwanda era amuzzemu bukkolokolo kakaranga omwana bamusesemye. So baganda bange abakyali eyo abakyalowooza nti bino ebintu by'amannyo wenu abakyalowooza mbu nno simanyi Museveni oli abafuga boyi yabagamba temumulwanirirangako tabamanyi akolerera famire ye n'abantu be. Kyokka omugezigezi omu yagamba ate ng'omugezi oyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yagamba osobola okubeera awo nga mwenna muli basibe naye nga mu busibe bwammwe muli mu kkomera babasibye oli n'avaayo n'agamba nze njagala bukulembeze naye ng'ali mu kkomera kyokka ng'akimanyi n'obukulembeze bw'ayagala tebugenda kumuyamba kubanga naye abeera musibe. Mu kifo ky'okwerwanako bejje mu busibe wallahi ng'oli agamba nze njagala bukulembeze kyokka nga bali mu kkomera naye ng'akimanyi musibe naye ng'awooza ayagala bukulembeze. So baganda bange abantu abo mu nsi mwebali we batyo bangi nnyo abagala okutulemesa enkyukakyuka naye ate mbasaba temubawa budde kubanga nabo enkyukakyuka bakola ki nabo bajagala. Era singa bukya ku makya His Excellency n'atula mu ntebe entebe be bagenda okusooka bagambe boyi twabeerawo twakuyirawo omubiri twakulwanirira. So baganda bange tubeere bagumu tukimanyi bulungi nnyo eno gye tuli mu marathon olunaku lugenda kukya olaba abaali mu nsiko bamalayo emyaka 5 gyokka. Museveni yatandika okulwanirira obukulembeze bw'eggwanga Uganda ng'ayagala obuwamba mu 1960 okubeerera ddala serious mu 1970 kuba Amini we yajja Gutebeza yalwanyisa Amini n'amaana alwanyisa n'Obote 2. Amini yamala ku bukulembeze emyaka emeka emyaka 8 Museveni nga amulwanyisa kubanga Amini we yajja ku bukulembeze Museveni yabeera mu Uganda ennaku ezi n'ayingira mu diaspora kulwanyisa Amini. Amini lwe baamuggyako we bati Gutebeza Amini yamulwanyisa emyaka 8 najja n'alwanyisa Obote ng'Obote bamaze okuggyako Amini najja n'alwanyisa Obote n'agenda mu nsiko emyaka emirala emeka 5 kakati ogenda kuŋŋamba ki kitegeeza yo obukulembeze yabulwanira okubufuna emyaka 10 n'egyo 15 nga yagala bukulembeze bwa ggwanga Uganda. Nakyo Kyagulanyi yakajja emyaka 2-3 Tebeza bali abasajja balinga mu mundu naye ono ate ow'ebigambo naffe abamanyi g'abantu ate gwe osobola okukakasiza nti Kyagulanyi yafuga ebikolwa byennyini biraga gw'obookera ku makya n'otugamba nti Museveni Bannayuganda baakulonda ekikuwambisa omuntu okumujja ku nnyonyi n'omukirinapinga paka owe waka kyaki ate ogamba Bannayuganda baakulonda muleke atambule Bannayuganda bamwanirize agende ku kitebe kye ayogereko ne bannamawulire ayogereko n'abalwanyize b'eddembe. So baganda bange abo bonna aboogera abawoza asimanyi yatugamba entebe mu ntebe ali luddawa baganda bange tubakakasa nti olunaku lugenda kukya Kyagulanyi ng'ali entebe mu ntebe era lazima ajja kutuukayo we katali giryanza nabagamba ow'eriisa erimu alitemya kuwa amaaso aga kuwa amaaso abiri
goloza Museveni senga Kyagulanyi si afuga yali badamu kwata waatebe ebyekiryenga goloza atyaki kubana yakimanyi nti alina namba alina amanyi g'abantu kiki ekimumwambisiza okumujja ku nnyonyi gwali okirabyewa musajja baali badde bamuleka n'agenda n'asayininga in kitegedde era tukimanya ajja kukomawo ku kisaawe kubanga bwe tebamukooneddeemu entry alina okudda tulina omukima ku kisaawe tebamukooneddeemu entry mukyalimu exit tukyalina omukima ku kisaawe Kyagulanyi era baaba wakika His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oyina okukomawo ssebo okwoneseemu passport yo entry oyina ogikwonesaamu era ekyo kye tugenda okudimandinga ffe nga bannayuganda so banaye twebereremu nga ffe twebereremu kati abasajja bayogerako abasajja benkugambye abatali bannayuganda abali ku gate oba abali mukago mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi sooka owulirize wano aye tulabe tugende mu maaso unda mbadde muno n'amoki olulala mutubuulireze enfumbe caayi n'akatogo olulala mumbuulira ne mbafumbira caayi n'akatogo amazima twishime se wiriwe watuzaniye omuhungusi muzane leero mulete. No, these are criminals. These are criminals. Surely. They grabbed me off the plane. They twisted me. Tamu odize akantu kano wano kuva somewhere. Hey. Mulete. Hey. Bafumbira chai n'akatogo amazima. Twishime. Twishime se wiriwe. Watuzaniye omuhungusi muzane leero mulete nozowulira obwedda President Kyagulanyi Ssentamu abagamba ebigambo nga tebabitegeera maama Babi Itungo Kyagulanyi Kagaaju bwazze n'ayogera olulimi lwebategeera kye bategeeza kiri Uganda kinyuma ddamu tuwulirize wano tulabe katini ya mumutuwe make sure he comes in. Kati munda mbadde muno n'amoki olulala mutubuulireze enfumbe caayi n'akatogo olulala mumbuulira ne mbafumbira caayi n'akatogo amazima twishime se wiriwe watuzaniye omuhungusi muzane leero mulete. No, these are criminals. Surely. They grabbed me off the plane. They twisted me. Anyway. Get out of my home. Get out. I'm waiting for you. ne bagitwala tujja kugula endala. They can't kill the evidence. It's online. Sheriff bamuleeta twishime agambye amuleeta gwe nninze bamutadde wa mu kimotoka wali mbadde mbalaba kwatirako kati ninze munona oba bamutuwe anti mumutuwe ali awo mwe emotoka olaba wali taata wali kugundi ku mudalasini ekyo kimotoka ekinene ekya blue ku mudalasini kwayo vakedo bantwale oba bampagadi wange bamuntu bakubi. You should be ashamed of yourself. bakubye wa No, they squeezed him. I saw him. They were squeezing him balls, and I was seeing. Oh no. Bayizize empale olaba bajiziza kujjemu engoye zonna. What kind of criminals are these? Mukulembedde baani mwe muli balala mbadde mbagatta mu bali ate kati. Be strong.
Ndowooza point yavuddeyo. Abasirikale bawulidde. Sibanayuganda bye boogera si bye Uganda, bye bakola si bye Uganda, bakola byabwe kuba bazze for the purpose, bazze for the mission nga balina ekikulu ekyabaleese. N'osoberwa. N'ogamba nti lwaki mukozesa abatali bannayuganda okujja okukola emirimu mu Uganda nga tulina bannayuganda. Meaning abatali bannayuganda be balina ebifo ebinene, be bali mu positions ennene, ate bannayuganda tebalina position ze balimu. Bo bali awo bali fake, bali mu bitagasa. Abatali bannayuganda be baweebwa ebifo ebinene be komanda. Then bannayuganda be bakakyere. Kibi nnyo, kitalo nnyo. Ezo nazo ensonga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine zayagala okukyusa. Ti bannayuganda be ne priority. Nga be basalawo okulwa eggwanga lyabwe. So toleeta mugwira ate asalawo okulwa bannayuganda. Kiruma nnyo ate kizabuza ggwanga lyaffe. Ne Mwami Museveni abikola lwa katengo. Bannayuganda tabeesiga. Aga basobola okugaginga against him. So aleeta bano nga bo bamanyi nti ba machinery omulimu gwayisiza gwa kuuma ntebe tewali kirala. So bakola bwe kibakola nga bakuuma ntebe. So tebakola bwe kibakola kuuma Uganda kugikulaakulanya kubeera nsi nnungi kasita bo nga bafunamu era nga balina bye balya ebibayambako nga abantu. Byebyo nno mwebale kubaako tugoberera. Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tubigambe. Mweraba.